Olwaleero nkuleetedde kye tuyita probation time ne contract. Njagala nkuba kyeyomanya amateeka agakufuga. Ngenda kujja nga mbajjirayo amateeka 22 olw'obudde mbe nga mbannyonnyola. Ebintu bino companies zammwe tezibibagamba lwa nsonga bakimanyi singa munaabitegeera mugenda kubafuukira ekizibu. Naye njagala obe ng'owuliriza bulungi. Ngenda kusooka njogere ne probation time kubanga gwe yakayingira ekiyumba nga tonnaweza myezi 3 nga teginnaggwaako vidiyo yiyo. Naawe agenda okutambula obutambuzi oba naawe yakatuuka eno vidiyo yiyo. Probation time gibeera emyezi 3. Era ng'emyezi gino 3 nga wakayingira ekiyumba kya mukamaawo giba gya kugezesa. Boosi akulaba onaasobola okukola? Nga naawe bw'olaba boosi naamusobola. Mu myezi egyo 3 bw'olaba nga mukamaawo tojja kumusobola, oyogera ne kampani era oli wa ddembe okubagamba sigenda kusobola kukolera mukyalo ono. Boosi alina okuzza ku ofiisi n'emukompasetinga ssente ze yakugula ne bazimuddiza oba ne baba nga bamukolera replacement ne bamuwa omukozi omulala. Era probation time eno ey'emyezi 3 mukamaawo bw'alaba nga tajja kusobola by'okola tobitegeera, by'aggamba tobitegeera oba tobiwuliriza, ng'alaba tokola bulungi, era naye egyo emyezi gyamuweebwa egya probation nti bw'alaba nga tojja kusobola oba tajja kusobola alina okuzza ku office ne bamuwa ssente ze yakugula oba ne bamuwamu omukozi omulala. Eyo gye tuyita probation time. Ebintu bino companies tezibigamba bakyala mmwe oba tezibibagamba nga mugenda okutambula. Lwaki? Tebaagala kusesema kasente ate tebaagala kuba nti boosi bamuleetera omukozi omulala ku bwereere. Kati y'ensonga basirika era mwegendereze nnyo mu myezi egyo nga3 teginnaggwaako. Ne bw'oba oripootinze ku ofiisi bakugumya lindako emyezi 3 bwe ginaggwaako ebintu bigenda kutereera naye nga bo kye babala probation time eggweko. Probation time eno bweggwaako emyezi gino 3 bwe giggwaako n'okoona ogwokuna, boosi bw'akuzzaayo ku ofiisi tebamuwa wadde 10 ate tebamuwa replacement tibamuwa omukozi omulala kubanga probation time yaggwaako. Kati bamugambira oba bwe mulabira nga ofiisi tezifaayo ne boosi taya akukyunya akuyisa bubi ate wamugamba nziza ku ofiisi tayagala kuzzaayo kuba akimanyi nti tebagenda muwa ssente ate teri muwa mukozi mulala. Kyovola nti oluusi boosi wakwata n'akutunda awalala, oluusi n'obeerawo naye ng'okolera mu mbeera yakukaka yakusika muguwa naye ng'atya okufiirwa obusente bwe. Kati ate mulimu baboosi abatamanyi nabo mateeka gano nga naffe abamu bwe tutabimanyi, naye bino bye bimu gavumenti byeba yasayininga mu kontrakiti. Kangambe nti gavumenti ya Uganda yakola endagaano ne gavumenti ye Saudi Arabia. Bino bye bimu bye baateekawo omukozi by'alina okugoberera ne boosi by'alina okugoberera. Nsoose na probation time. Kaakati kanjogereko ko ne kontrakiti. Ku kontrakiti eno omukozi olina okuba ne kontrakiti yo. Ng'osimbula ekigero okuva e Uganda, kampani erina okukukwasa ekipapula ekya kontrakiti yo n'obeera nakyo. Osobole okuba nti osomako buli ssaawa boosi wa wamenya etteeka. Naye companies zino tezibawa kontrakiti ezimu, tezibawa kontrakiti si zammwe. Kontrakiti eno gisayininga ng'oli Uganda ku ofiisi egenda okutambuza. Era kye bakola, kampani esigazaako kopi ne next of kin bamuwaako kopi naawe ne bakuwa kopi. Kati baba tebawadde next of kin kopi, gweno kopi gye bakuwa gikuba ekifaananyi waako next of kin. Gikuba ekifaananyi weerezaako abantu bo abasobola ogikuuma then naawe obeere n'ekipapula kyo. Kontrakiti eno eyambirawa nti kubaako endagaano
kubeerako amannya ga mukamawo, kontakiti, boosi abeerawa, byonna bibeerako ku kontrakiti. Era kubeerako nti wasayininga ogenda kolera boosi bwati, ogenda kukolera ssente bwe ziti, ogenda kubanga kubeerako n'emirimu ki gy'olina okukola oba gy'osayininza okukola. Era contract okubeerako nti nze gundi ngenda mu ggwanga lya Saudi Arabia, contract gye nsayininze ngenda kukolera emyaka 2, nja kuba nsasulwa ssente bwe ziti. Kati n'ebintu by'ogenda okukola bibeeramu oba emirimu gy'ogenda okukola bibeeramu. Kati singa otuuka ewa mukamaawo n'otunula ku contract ng'emirimu boosi gye yagamba gy'ogenda okukola ewuwe si gy'okola, oli wa ddembe okutuula n'omugamba emirimu gye nasayininga okukola giigino naye ate ng'onkozesa emirimu mirala. Ekyo kye kiyamba ku kontrakiti. Oba omanyi mirimu ki gy'olina okukola era baateekako ogenda kuba nti okola essaawa mmeka olunaku, ogenda kuba owummulamu kyenkana ki olunaku. So ebyo byonna bibeeramu mu kontrakiti. Abamu kontrakiti eno w'otuuke wa boosi ng'amanyi abitegeera bulungi n'agwa ku kipapula ekyo, ajja kikuggyako akisuule mu zzubaala. Omanyi tebaagala kuba na bantu babasinga magezi. Naye gwe makinga sure nti okitereka bulungi ne waaba akisudde mu zzubaala, jjukira wakikubako ekifaananyi n'okirekerako omuntu we Uganda ne next of kin ng'alinako. So olwakadde bamikwano, kankomye vidiyo eno wano, tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Table of content eriko amateeka 18. Kati olwaleero nkumenyeddeko 2, contract ne probation time. Ngenda kujja nga nkolayo vidiyo nga mbalambululira kimu ku kimu mpaka ate lwe tunaamalayo table of content eno. Tunaagenda bimalayo 14 ng'omaze okutegeerera ddala ki boosi ky'alina okukola, naawe omukozi olina kukola ki, era boosi alina kugoberera ki, naawe olina kugoberera ki. Nsaba obe ng'obitegeera. We nkusabira ggwe alaba olwaleero obe ng'oshiyalingako ka vidiyo kano eri munno gw'omanyi ateekateeka okutravelinga, ate eri n'oyo eyakayingira ekiyumba nga tannamalako myezi 3. Naawe amazeeko emyezi 3, nzija mu vidiyo eziddako ogenda kuba ng'omanya ki boosi ky'alina okukola na ki ky'olina okukola, ki ky'olina okugumiikiriza na ki ky'otalina kugumiikiriza. Mubadde balabi balungi. Mukama abampere nnyo omukisa. Wonna wonna w'osinzira okuba nti olaba vidiyo zange okola kya muwendo, ate bw'onteerako ka subscribe no likinga no commentinga kinzizaamu amaanyi nti oba okoze kya muwendo nnyo okuba nti tuzimba channel eno okuba nti ekula, ate era ne vidiyo okuba nti etambula. Musibe bulungi, musule bulungi, wonna wonna we muwangalira. Mukama abanjagalire. Bye bye.